Mbadde nva Embalala nga nkomawo e Kampala. Bwe ntuse Masaka ne nnyimirirako awo. Abantu olundabye ne baleekaana ne General Muhoozi Kainerugaba naye musiiga amafuta mwanoyintinge musiiga amafuta afuke pulezidenti waffe ow'ekkumi. Twagala Muhoozi, tulinze Muhoozi, musiiga amafuta. Wow. Kibadde kisufu. Nenva mu motoka nengenda webali duuka ku dduuka nga bangwa mu kifuba nga butubuuzaganya bwe bansitula baleekaanira waggulu, twagala Muhoozi, Muhoozi ajja atufuge. Ne bannange Bannayuganda bangi baagala General Muhoozi akulembera eggwanga lino. Ate na kino kankibagambe, wadde mulaba nti Bobi Wine alina abantu bangi naddala wano mu Buganda, naye abakulembeze abali mu kibiina kya Nuupu bangi tebaagala Bobi Wine yabaafuga eggwanga lino. Era General Muhoozi nga tannaba tugamba nti tagenda kwesimbawo. Bangi abakulembeze mu Nuupu bali batutuukiridde, bantuukirira ne batuukirira Honorable Michael Mawanda, ne batuukirira Honorable Daudi Kabanda, nga baagala kusala ddiiro okuva mu Nuupu bajje mu PLU, nga baagala kugenda mu Parliament, nga bagendera ku kaadi ya PLU. Tebaagala Bobi Wine lwakuba bannanfuusi tebamubuulira mazima, bamulaba nga tasobola kulembera ggwanga lino. Tebayinza nabo bennyini tebamukkiririzaamu abali mu kibiina kya Nuupu. Bangi kubo olaba bafuuti soldiers abo, bafuuti soldiers aba Nuupu bangi baatutuukirira nga baagala kusala ddiiro. Baali bamanyi nti General Muhoozi agenda kwesimbawo, nga baagala kudda eno mu PLU bamunoonyeza akalulu. Baawulira bubi, baggwamu amaanyi, kyabakola bubi. Jeno bwe yabagamba nti agenda kwesimbawo n'atugamba tuwagire Pulezidenti Museveni mu 2026. Bangi abantu baagala General Muhoozi. Mukama Katonda kuuma General Muhoozi, muwe omukisa era ow'eggwanga lyaffe Uganda omukisa.